National Drug Authority ebadde tracking consignment ye dagara nga liva e Bushenyi lyaze ku basi gye bayita Goldline bus services. Eno tubadde tugi tracking era twagisanze mu Kisenyi ekirungi ne tusanga mu eddagala lye tubadde tuteebereza era ne tukwata nanyiniryo ayitibwa Samuel Munyore. Ono twamusanze ne implant buno obuntu obutangira abakyala okufuna embuto naye nga bwe mubadde mulaba mu stories especially ku mikutu eja online buno obuntu abaana b'amasomero batandise n'okubukozesa. Tuteebereza abasajja beeyagaliza oba abantu beeyagaliza nga Samuel Munyore be bamaliriza nga bayingiza lino eddagala ku gye tuyita ku akatale regulated black market. Lino eddagala oba eno lyennyini eno implant erina okubeera lya gavumenti era tuteebereza nti wadde balibbeeyo mu malwaliro ga gavumenti eyo Bushenyi gye livudde. Samuel twamukutera ne tumuteeka ku poliisi ya Old Kampala ne tumugulako emisango 2 okubeera n'eddagala eri classified mu bukyamu kubanga talina bisaanyizo tasomangako busawo n'okubeera n'eddagala lya gavumenti nga talina lukusa era fayiro ye tugisindise ewa State Attorney.